ekyomuzira naawe ofuusa omunansiko nga nze kati bagenda kukuweereza omudaali wali guwuddeko Ladies and gentlemen present, on behalf of the Office of the People of Uganda, to all civilian activists who have contributed. Abasinga muwadde mumbuza Wonder Boy kituufu twamulabyeyo naye bamuwadde ssente meka oba just bamuwadde ku kamedo nedda byonna details ssente ze bamuwadde birina maaso okigenda kubanga nkogerera munnyo ogenda kubanga ogerabirako nawe mu maaso mugabire enkola yaffe aka video madde nsabo kampere ka like kamere kasotambula katukira bonna abandi yagadde kumanya kweno information naddala baganda abikika kyendiga koze no information eri very vital nga ogenda kubanga obyerabirako kale olunaku lwaliro nga njogera okujjukiza Haji Miti walinyo okulumbiridwa gwe nango leyo n'ebizibu tokkiriza kuba n'ebizibu namba eri awo sembe 1515 inbox ku WhatsApp ajja kubanga akuyamba kweze ensonga totya mu inbox kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agalirwe mukulu gwe mulaba ku screen y'omukuba Eyakwata Abatemu abatta mukulu Bbosa Daniel Lwomwa omukulu w'endiga yoyo omusajja gwe mulaba wayambadde blue ne ka t-shirt ngaline hajati namyalo oyo omusajja basibadde kubanga bamuwa obukadde bwiri ddala 10 kozi waliyo companies nyingi nnyo zabadde zigamba zino zeno mwadde emitwalo gino egitiyo ne yampaddeyo zino we batikati zonna obozikunganyiza mumwadde bukadde bwiri ddala 10 ono omusajja ayina kye bayita free entry ono wayingirira kati amaje baba bamuwa ebifo ebisooka abatukirawo ku lieutenant bangambye lieutenant general ya kozi kiyakoze ne bajena bamuti babikolangako oba munfuna mu comment section goloze bukadde 10 bamuwadde zimumala okubanga obulamu bwe abutandika oba deyo ayingire amajina yatandika kola ki okukuma egwanga mu comment section idea yo genda kubanga nungi nina n'ensonga lwaki Bobi Wine yasobodde kubanga alekawo Zendrigo ya yoyo mukyala akulira Northern Uganda abanupu bona yabakulira naye ngenda kubanga mukupiringira mu maaso obirabireko sokola beka na katambi era nkomewo n'ebirala mu maaso ogenda kubanga obirabirako byonna. Mr. Katabazi arrested the assassins of late Engineer Daniel Bbosa, the clan leader of the Ndiga clan, and the proprietor of Transa Electrical Services and Contractors. He was shot a few meters from his residence in Lunguja in Kampala City. Mr. Katabazi, with help of other residents, pursued and intercepted and disarmed the assassins. He also urged the angry mob not to kill the assassins in order to have the incriminating evidence intact and for justice to prevail for the murder of Engineer Bbosa. In line with the National Honours and Awards Act of 2001 as amended, His Excellency the President of the Republic of Uganda confers the Narubale Medal on to Mr. Abdul Katabazi for exhibiting exceptional courage and heroism, regardless of his personal safety, in attempt to apprehend the criminals who are armed and for countering them not to escape after the murder of a senior citizen, late Engineer Daniel Bbosa, the head of Ndiga clan. Omukulembeze avudde mu ggwanga alese owekitiibwa Zeduliga nga yatutwala. His Excellency Zeduliga tuli under bakita under ki? Under your control. Under your control. Kyonna kyogamba fe tuli wansiwo. Omukulembeze His Excellency Zeduliga kati sawa zino yaba His Excellency ye active yali sawa zino Zeduliga ye mukulembeze kati bano balese mu ggwanga kati bano baloya bange eggwanga yaliddukanya bano baloya atasobola wadde okuwoza omusango gw'emiri atasobola wadde okwewolereza loya kyatasobola kwewolereza bamubuuza walya $5,000,000 addamu
bavuma kasisobola kubeerawo waliwo bavuma kabaka kali n'ogamba kiki kino tuli wansiiwo kyonna kyogamba maama his excellency presidenti saawa zino pulezidenti aliwo omukulembeze gwalesenga acting president kati Zeduliga yafuga kyagamba kati Zeduliga gwofuga kyogamba kyonna ebyokuvaayo bali simanyi twogera luzungu tetwagala kumanya nupu kibiina kiri organized mwagala kutereeza biteredde nupu olwedde ekibiina kiteredde segera kugoberera mateeka T's and C's terms and conditions ushegera Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino, ne nkusembera edduwa, ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Uzimbanyi toli musiru. Singa babu waini bakumara wadda. Singa bakutegemmana. Waini omukazi wo. Singa bakutega obutuwa tonywa mwenge. Myaka 12 tonywa mwenge. Unda kumazi. Kitegeeza n'obudde bw'omwenge tobonywa. Onywa minota ate bagundi bamukwata so ba edi yawe. Se bali badde badani maji. Kati bagenda kuwirawo obutu. Tebasobola kujjamu. Ebyo naye agenda kwa bwerere bwani bajja kufuna kada ngoba. Kazi we bashito mulaba byakula goba zen kubulira Bobi Wine enda mu kusajja nga cyali mu kibiina cyo ngenda manya yo fake nemukomyawo omusajja ngenda kumanya yo fake oli fake Bobi Wine manya oli fake nawo okolera musabba if you omusajja wamutadako statement nti yali denguzi njagala osaliye ku kigambo kyo omusajja yabulira ekibiina ky'abavubuka kye tulina mu essuubi omusajja mukulu wabanga muli akalimu obukenusi nadda mu faamu yammwe nja kujjukizanga abantu nti toli ku muzuuli eyo ebbanka lwatyo gikyusa omusajja atambula agende kigenda kubeera kyakizo nnyo ku bavubuka abaagala okwegatta ku kibiina ekyo bamanye what you stand for nti ewammwe temwagala muzannyo bw'osonyiwa mpuuga ne mu bifo kyakante muno ebyobufuzi manyi mulina obubondo wammwe wizoozambuzi simanyi constitution wa parliament akabondo 12 simanyi kyakuta mu bba ekkiriza omusajja okubeera mbu simanyi apadoningiddwa bwe bigezo bitandika ebintu ebyo bemmanyira rasitati nno gwabadde mu lukyekezaddeyo miliyoni 5 yagala ko just 10 yaleese empooza era nempulira statement gye mukola